Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna bakatwegattako amanya yenze Farouk. Eno show etekebwamu ensimbi baganda baffe abasozo property consultants. Sozo property consultant bagula ebintu byonna ebyebikadde bikozeseko ebyawaka. Wano wendi ndi Nsambya St. Peters. Kitegeera awantu wano wendi wabeerawo baganda baffe abalwadde era wabaddewo omusomo ogw'abaganda baffe abalwadde abalina akawuka ka mukenenya. So wano wendi ndi ne muganda wange Josephine Nanyombi ne Kamya nganange sigwe Kamya kakati bendi nabo baina olugendo lwabwe lubagala otunyumiza. Waliwo ebizibu, jajja mama yafa, tata yafa, mama yafa, tata wali ate ne bagende wajjajja, ate wajjajja jajja n'abaddukako, jajja n'abaleka mu nju, ate balwadde. Kati ebintu ebyo bagenda tunyumizanyumizaamu ku embeera nga bweri n'embeera ebayise etya nga bo tubakoze wetuti nti tebali comfortable na kubalaga face abategeera ebintu bino mubimanyi bulungi. Abantu baffe abasinga mubimanyi ensonga zino, so tebali comfortable na balaga face, naye bansabye tubeere nga tetubalaga face naye nga bye boogerako ensonga ntuufu era bakiyitamu kye baliko. Kulamusiza kale sebo ugamba otya Nanyombi? Sigamba Nanyombi baweddira nnyonyi nyange sikyo? Yes sebo jajja wange wa nnyonyi gwani? Amanya gange nze Nanyombi Josephine Chiza ne muto wange Kamya Derrick. Ono mutowo Kamya Anji ugamba otya? Tewalisi ujja kwogerako nnyo nga Kamya omusajja. Sigamba Oli bulungi? Oli mu kibiina ki? Mukyamusanvu. Oli mu kyamusanvu. Olina emyaka emeka? 15. Ate Nanyombi? Nze actually I'm in my vacation senior 4. Senior 4. Obadde osomera? Kirinya Church of Uganda. Ekiruda? In Kirinya. Kirinya bweyogerera eri. Okay. Kakati tunjagala tutandike mpola mpola abatulaba bategeere ekituleese wano. Wano tuliwa? Wano tuli Nsambya home care. Home care? Yes. Nsambya ddwaliro lyennyini naye wewasangibwa abalwadde kale like abalwadde nearby Nsambya St. Peters. Yeah. Home care wano bakolerawo biki? Balwadde ki ababeerawo? Balwadde kale abalwadde bangeri nnyingi sebo naye abakawuka n'endwadde endala nnyingi. So ki ekibabadde kibaleese wano? Nze kuba mbasanze. Sebo tubadde tusaba tubanyumizaako story yaffe. Story yaffe yebadde tuleese wano mainly. Story yamu? Bakansala gye bali eri? Eri mu mbundi. Kitegeeza wano mubadde muzze kulaba bakansala mubabuulire embeera yamu? Yes sebo. Okay. Kati njagala tutandike mubeera wa? Tubeera Bweyogerere ku Namulondo Road. Namulondo Road. Namulondo Road yaliwa yenna ate? Ku Nambole? Like ng'onootera tuuke Kazinga. Kusaabataka Road. Tegeddeyo. Kakati ekintu kyammwe kiri kitya? Ebintu byammwe biri bitya? Sooka onyumye emboozi. Ebintu bino twali tubeera ne jjajja waffe. Twali tubeera ne jjajja omusajja ne jjajja omukazi. Kati bambi embeera y'ensi netwalani jjajja mwami. Jjajja mwami n'afa. Mwali mubeera nani? Twali tubeera nabo babiri. Mama mwe ne taata wamwe? No, jjajja mwami ne jjajja musajja. Badde musooka kubeera na mama ne taata ne mudde ewa. Kyali kite? Kale dadi waffe yatuleeta n'atuteeka awo wani
wa jjajja yazaala taata okitegeera jjajja omusajja ne tubeerawo mu mbeera ngera abazzukulu babeera ne baki ne bajjajja baabwe kati embeera nengenda nga ekyuka jjajja we yalwala okitegeera mama olwali ludda wa mama waffe yafa yafeera buno obulwadde yafa obulwadde bwenyini bwe tulina so mama bwafa taata n'abasitwa n'abatwala ewa jjajja sikyotegeeza kyentegeeza sebo kati netubeera wetyo kuba jjajja alina ekibanda ekyamanda nga tubeerawo tweyiyizaawo era nga naye ajja mu lino eddwaliro n'akima eddwaliro lino jjajja naye yalina era obulwadde buno yabulina ng'eddagala alinywa wano kati kale n'alwalalwalamu awo ne bamutwala emulago for treatment n'asooka n'abeerayo ebbanga n'ebbanga ne bamuteekako oxygen nga takyalyawo ebityo bityo time came on n'afa night kale n'afa so omusajja jjajja omukazi nga ye waali ne tukola ku ebyo burial biki so we had to come back to our place wetwakomawo ne tupampana obulamu ne jjajja muki ettaka eryo lyali awo we mubeera wali wa jjajja wali wa taata wali wa jjajja musajja kitegeeza waba wammwe ng'abazungu ye netukomawo netubeera mu embeera kati netubeerawo ng'era life si ennungi kubanga jjajja omusajja yali amaze okukola kufa ng'embeera kati etandise okukola mukyalo olwo ali kuki era nga waali ng'omukazi omuki ntetenkanya nga tukyalira ku kibanda ekyo wetusoma wetukomawo naye bano abaana ba jjajja mwami ffe betuyitamu basinga okitegeera be baleete embeera like kale be baleetera jjajja waffe okukola okuva mu maka n'agenda bambi jjajja omukyala n'avaawo bamwenyise waka nga bakozesa ebyamalogologo bamusindikira ebintu okitegeera n'asooka kale yali agumye ng'omukazi asobole okukola abeere ewaka naye n'agamba nedda ng'abaana basuuse engeri ye gye yali talina mwana awo ng'alina mwana we ebbali kati kazi nanga buli wetukomawo okusomera abeerako ne complaints okiraba kati n'abitutuuzaamu n'atugamba nze bazzukulu ngenda baleka wano kuba basinga bamwe bakole bannemesezza ensi tumugamba ate jjajja kiki basenga bamwe buli kaseera wewakyalawo senga abaako nekyaleese okitegeera era nga omumanyi basenga si bonna naye abamu naye kati ng'asanga eddagala wansi w'entebe w'ebityo emisota okitegeera kuba tetwalina nsiko waka kuba emisota nze kyemanyi nti emisota giva mu nsikosiko naye ewantu twali mu gate naye emisota giva batya mu gate nezijja ne sitting room ye negibeera muki na sitting room kale mu ddiiro twagirabako n'amaaso gaffe si gumu seebiri n'atugamba eno embeera nze nnyiyisiza okitegeera kati ne batuuka n'omusaba ebintu kuba jjajja yali akoleredde bambi yali musajja mukozi nga yeekoleredde ng'alina amayumba mangi awo around that place abaluganda baagala bintu nga baagala bintu kwewasizza n'amalogo kati olagira balaba nga anti jjajja mukyala yali mukakamu tumukwata mpola kati omanyi omuntu wakanga oli musirise asobola okukola kyonna kyakola kyayagala so ne bajja ne bamugamba ffe batuwa ebyaffe ebiki nga omanyi abaana abawala ate nga tata waffe yalimu nga ki omulenzi yasigalawo kuba abaganda babalala baafa
Okay. Kati omusika waawo ye tataffe. So omusika kale nga ye tali much interested mu byobusika. Era we yamala osika n'agenda on with his life. Kati naye ne batandika omulumba. So jjajja n'avaawo awo ne yeesonyiwawo. Ne yeesonyiwawo. Babalekawo naani? Twasigalawo kuba waaliwo era ssengawo naye nga be bano Mufumbo Obulemye yali azze ng'agamba nze ngenda beera wano wa kitange bano bazzukulu tebayinza kunnemesa beera wani wa kitange okiraba ffe tetwagala nkozi it's a family home netubeerawo naye ng'embeera si nnungi ng'omukazi atudiscriminatinga like buki abaana balwadde okitegeera ayawula emmere okitegeera ng'ebintu ng'ebyo tubeerawo kati tata waffe najja bo nga baagala kwawula mu nnyumba y'ekika ne bajjawulamu senga nadda the other part ffe ne tusigala eno mu miryango ne tubeeramu eyo life kati nga mpampana kati wemba tuvudde ku ssomero nga tuyiya obulamu wetyo. So kaakati muganda wange Kamya embeera ogiraba otya? Mbeera yo ebadde mbi kutwalizaamu emabega. Buzibu ki? Buzibu naye kati obuzibu etusinga ofuna ffe ababiri bwa kusoma, ebintu by'okusoma. Temusoma? Okay. Kakati Nannyombi obulwadde buno mubufuna mutya? Oŋŋambye muyina obulwadde buno? Tubuyina ssebo. Mwabufuna mutya? Naffe tetumanyi naye jjajja omukyala eyatuleeta wano kale nga laba tulwalalwala tetuggwako musujja biki ebyo n'atuleeta wano ku nsambi aho omukeya ne batukebera ne tutandika ne batugamba mujja tandika ki eddagala ne batukansolinga ng'omuntu onaamukansolinga okitegeera ne tubeera mu yo life naye we got used of that situation ne tugigumya naye embeera esinga otunyiga nnyo ewakaawo we stand for ourselves like mwabeeyimirizaawo. Oyinza otuukaawo ng'olaba toyinaamu ssente okitegeera zijja nsambya naye ate nga wandyagadde okukola ki okunona eddagala lyo kuba bwe bulamu bwo. So transport w'okupikinga eddagala wano muli kima after 2 months kisinziira myezi? Kisinziira myezi kuba kati wano tuba tukoze virology oba like nga bakugyeko omusaayi okukebera bayinza okuba omwezi gumu ku ebiri kati oba ojja kwewubawuba nnyo ki mu kkubo kati awo transport ate ne transport bamwongeza okiraba kuva ebweyogerere okujja ensambya kuba njazino kiyinza n'okukwata nga tolina mu bweyogerere ng'olina gy'oli opampana okitegeera naye ng'olina okujja okukola ki nga omanyi deadline gy'okola ki gy'olina okuddirako naye ng'olina okujja it's a must. We musula wajjajja wammwe tewali asobola bagoba temusasulawo? Wajjajja era baali batugobawo naye bintu ebyo ne bayita muzeeyi waffe ne babimuyingizaamu kati ebyo nembeera ebisetolinga naye kati obuzibu bwe buli ewaka wennyini mmere na byansoma bya muto wange ono nange mulimu. So muto wasoma tewali amuweerera? Taata wamwe akola mulimu ki? Taata wamwe ye tabayambako? Taata waffe simanyi bingi bimukwatako sijja balimba. Yaddawo? Gyali eyo abeerawo saidi z'emukono seeta. Taata naye yabeesonyiwa ki ekigenda mu maaso? Yatubeererawo ko naye kati
nga omanyi omuzadde naye aba alina ebyokukola ngaeyo okitegeera naye alina famire alina abaana abalala. Tweyanza nnyo tweyanzege wetto wetubadde baganda bange bano balwadde naye obuzibu obusinga webasinga okufuna entambula okujja opiikinganga eddagala then n'ebyokusoma kwono mukulu. Wangambye watuula P7 watuula wafuna mmeka? 2. P7 bikoma ku mmeka ye ebintu byammwe bibeera bitya? Asinza aba afunye 4. Wafuna 2 kitegeeza tewasinga? Yes sir. Okay. So ogenda mu senior 1? Yes sir. Kakati baganda bange abatulaba tetukkirizibwa kulaga face z'abano because tebali comfortable nakyo, naye nga wano we tuli nsambya ku home care. Wano bapiikingirawo eddagala ly'abalwadde okitegeera. Omuntu wavaayo nagamba nti ndi mulwadde tetubawakanya abantu, tetubawakanya because si kyangu okukyeteekako. So mbeera gye bayitamu yeeyo naye basaba buyambi, baagala bayambako nti ebyensoma byono tebalina school fees. Kati ono muganda woono alina emyaka 2, ono wa 15. Kati ono basigala babeera wa jjajja waabwe naye yavaawe waka. So kati ono yalinga akwasaganya ono ne bebeezaawo mpola mpola. Kati transport abaleetange okupiikinga eddagala wano ensambya okuva ebweyogerere tebamulina. Eddagala bali bawanga wannyonnyodde ono eri ono giyinza okutwala emyezi 2 ate eri ono nga li 3. Kati ate buli omu bamwetaagisa okupiikinga eddagala wano olina okubanga gwe kennyini personal gwalina okukola ki okulipiikinga. Then ebyokulya bibasumbuwa abaana bano ate eddagala eryo liba ly'amaanyi si bwe kiri? Liba ly'amaanyi. Kati olina olimira ng'olya n'ekyokulya nakyo tebalina. So olina namba y'essimu? Yes sir. Eriki? Eri 0754 58 0833. Giddemu. 0754 58 0833. Manyaga. Eri manyaga Mugalazawuja. Mugalazawuja. Okay. So baganda bange bano babeera bweyogerere tubasanze wano ku home care bazze kufuna counseling ku nsonga z'obulwadde buno bwe mumanyi. Naye obulwadde buno tetulina gwe tuyinza nnenya mu mbeera eno, bano tubanenya because babujja ku maama si bwe kiri? Babujja ku maama. So maama yafa, taata naye n'abaddukako abeyeberereyo omukono. Kati n'ababeke ne wajjajja jjajja ate jjajja musajja we yafa, jjajja mukazi ne bamuteekako embeera basenga, jjajja mukazi naye n'adduka n'abaleka. Kati bali awo bebeezaawo mu mbeera eno. So tweyanza nnyo tweyanzeege, mbadde nsaba mubanyambireko akatono konna ke musobola. Tweyanza nnyo tweyanzeege.